Where are they? You bring the bed. Uganda tukozesa ebiwayi bibiri nga tukolera mu poliisi ya Uganda era nga buli poliisi ya Uganda wonna yateekebwawo ekiwayi ekikwatagana ku baana ekiraba nti eddembe ly'abaana mu Uganda kiriisibwamu ekitiibwa. N'olwekyo olwaliro nebaza nti nno ettabi lyaffe ly'ekawempe Child and Family Unit libadde likutte bulungi ensonga eno era nga twatuukiriddwa omwana nga abeera Lungujja nga takyabeera mu maka ga kitaawe era nga ayinza okutwalibwa mu babundabunda. N'olwekyo ne twagala omwana addizibwe mu maka ga kitaawe n'abaana abalala bonna bazaalibwa mu maka muno babeere nga balabirirwa mu maka muno naye nga balabirirwa Family and Child Protection Unit eya Uganda Police. N'olwekyo on behalf of the government of Uganda, I hand over the case to the DPC Kawempe to ensure that any alleged children as of now can be housed until we get a court order. Until we get a formal court order to determine the fate of the victims of the late Sheikh Muzaata Bate. I also have a meeting later this week with the Mufti of Uganda, Sheikh Ndilangwa, and also the name Kamawafe Mbuga Kakungulu. Era naye nayogedde naye era naye tugenda kumusinkana mu bbanga tono kuba kati twongere okugenda nga tukwataganya sharia law ate nga tukwataganya ne gavumenti naye ng'ebinaavaayo byonna biteekwa okuwa ekitiibwa abaana bonna abalekebwa mukwano gwaffe muganda waffe Sheikh Muzaata Bate. Twebaza nnyo Bannakawempe, twebaza nnyo Bannayuganda, twebaza nnyo poliisi, twebaza n'abadde bakuuma abaana bano naye tusaba nti obwenkanya mu Uganda yonna omuzadde bw'afa abaana tebalina kusigala nga bataayaaya. Kati ku nsonga ne ku nsonga take care of this boy and next of kin together with any other children that have purportedly belonging to the late Sheikh Muzaata Bate. I have also contacted the Mufti, Sheikh Ndilangwa, and also Mbuga, our leader, Sheikh Kakungulu. I'm yet to meet them shortly so that we can continue the dialogue as we wait for my colleague from the Administrator General's office so that we can together sit and have a court order to determine the fate of the dependents of our beloved late Sheikh Muzaata Bate. So I hand over this vulnerable child to you. He's been homeless, he's been staying in Lungujja, and they attracted my attention through the immediate family. So please take over and we get protection for him. Okay. Thank you. Mama choyinza okwogerako ku nsonga nga mama okwogerako impulidde essanyu lingi okubeera nti nno omwana wange addiziddwa mu maka agaali agabbaawo omugenzi Sheikh Muzaata n'omuzukulu wange Anwali naye nga addiziddwa mu maka kubanga luli tubadde tuli bubi ng'abaana nze embeera nabo erungujja nga nawe bw'omanya embeera y'ennaku zino tosobola baana abo ng'omwana omukuumira wabweru omwana ayagala n'abeera awaka mu maka ga kitaawe kuba kitaawe yategekera abaana be yategekera famire ye
siraba lwaki omwana oyo abeera abundabunda ng'ayina amaka ge. Omwana mbadde njagala bwenkanya era bwensobodde okufuna olwaleero maama Nakiwala atusobosezza okuleeta omwana ono n'atukomyawo mu maka ga mutabani wange Sheikh Muzaata n'omuzukulu wange Anwali n'omuwala wange Kulusumu Nabunnya. Mwebale nnyo bannange bannamawulire mwenabadde okutubeeyanza mwebale nnyo mwebalire ddala. Sabe Katonda abeeyo kye musinga okwagala ne maama minisita tisi pulezidenti amuzeeyo kuba yasobola abantu abanaku nga ffe n'abantu abawansi n'abakolera kubanga atuzaayo omuntu n'addayo mu maka ge gye yali. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Priority goes to children. Anybody who is a relative, a sister, should go to the police. Through the Sharia law or to the police. Then we have a formal court order. Once we have a court order, then we can evacuate. If you are a child, you have the right. But if you are a sister, you are a mother, you whoever, let us get a court order to determine the fate of the property. And then we shall see what to do with the children. Once the court order does not care for the children, we can take them to the reception center. How you wish that message directly to them. All right then. Kakati olwaleero ne tukomyawo omwana wano wagamba nti wa kitaawe era nga twagala abaana abala bonna babaawo nabo bonna babeere nga bali maka gano okutuusa nga court order evuddeyo kubanga ku Lwokuna waliyo okwongera okulya omusango gw'ekitundu kino era ate twayogeddeko n'abakulembeze abalala b'eddiini nabo nga bagenda kutuula ku Lwokutaano ate n'ab'ekika bakyatuula buli njuyi zonna zikyatuula n'olwekyo kye tulina okukola leero buli mwana yenna ataayaaya ng'amanyi nti wamugenzi aweebwa olukusa okuyingira n'afuna weyeebaka okutuuka ku Lwokuna kuba buli mwana alina maama bonna bwe banaafa ebito olw'okuba baana ono ajja abeerewo omukyala n'abaana be n'oli n'abaana be abaana tetubagaana maama ajjenga omwana we anti buli mwana mu ggwanga abeerako taata oba maama kati omwana ow'emyezi ogumu tosobola muleka ku street nti olw'okuba talina kujja na taata we era taata we bw'aba nga ssemwandu yaaliwo era ajja n'omwana we n'olwekyo ku Lwokuna mutuule ewa administrator general court order efulume buli muntu naye nga waka mami Nakiwala owekitiibwa tubali tukusaba kati awaka tulina okumala okutuula beeni tulabe ekigenda okudda mu maaso ku by'abaana ebitwogeramu naye nga waka era wasigalewo nga wasibe Lwokuna mujja kutuwa ekivudde ewa administrator general ewaka wasibibwa court order tewasibibwa muntu yenna wano mu ggwanga n'olwekyo alina court order kati agimpe tusibewo anti minisita owuliriza tsaiji wazze n'okwata tsaiji y'omukyala ojja kujja mu eyalina mwandu anti wulira minisita n'okwata tsaiji emu n'ogiwuliriza n'otatwala buvunaanyizibwa kuyita bawa wabidde n'otabuvunanyizibwa kuwulira bantu bwe bavunaanidde akati okujjanga kibiweeteere kati omwana mukubidde essimu ajja naye agenda kubeera omwo kale buli mwana yenna baabakyala agende ku poliisi emuleete wano emuyingize abaana babeere mu nnyumba yaabwe okutuusa ku Lwokuna bwe mufuna court order minisita oli mubi wangulayo oli mubi oli mubi minisita oli mubi kyoba akuba n'akabi toba bakuba n'akabi oli mubi tugamba wandirinze omuntu ofanga oli mukafiri nanti oli mubi atosa amazima saidi zombi zikwate oziwulirize naye oli mubi wangulayo oli mubi
oli mubi omuntu ali mu gavumenti mubi omukazi musimubi kansembereko eno kati kumala zituuza osobola okukola ki okubeera nti abantu abo basisinkanya minisita ensobi gyakoze yeeyo balize kuwokuna nga bukimu kiwedde ne bayingira babiyingira abaana b'omufumu ababeera obulira omukazi yafa seeka yafa nga bira emyezi ena n'agenda n'omwana kati saawa zino twaze tegeeza bagamufu bagamba lyamufu tebagamba muntu omufumu zeyiwa mutebi shafi omufu wafatwayo omufu ati minisita yazezituma buli mwana ayengire Amina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam. Nze kyange kibadde kyakuza mwana wa Sheikh awakaawe. Saagala nti maka banga omwami wange yavuddewo naye omwana wange alina right okukulira mu maka ga taata we banga ddadde wano we yatuleka. Kugamba tekikola makulu buba kulyazaamanya abakyala n'abaana okulaba ng'omwana Sheikh abundabunda nga tiyamulekera amaka ge awaka walina okuzibwa. Omwana ddadde we yamwagala nnyo, they bonded so much, baali baagalana nnyo, yabeeranga naye nenze neewunya omuntu okuba nga asobola okwebaka mu nnyumba Sheikh n'alanama ng'omwana amufubutudde ali bweru. So nze mpulira nga nfunye obwenkanya omwana okulya amaka ga taata we. Gulooza engeri gye muze mu maka gano twabeerewo okukyankalanya kwonna ne baagala oba okukasuka amayinja eno kyonna ekiro era tubisuubira bijja kubaawo. Ajati wawula okutaano olwagino bayinza okisusa guno omulundi tetumanyi katulinde kijja. Ajati simanyi wa gye kiva naye waliwo akatambi akatambula ku social media. Seeka yali tannafa ng'ayogera ku wafumbirwa omusajja mu ndeeba nanyini Emirates Hotel tangaza ku mbeera eyo kubeera kyekisinga n'okuwaba n'amaanyi. Anti kati ekizibu nti Sheikh kati ye yagenda taliiwo ne kati nze ndi mu limelight muntambulireko mukakase oba nafumbirwa basaafumbira. Buli mwana wano waka wa taata waabwe nze nafumbirwa ndi baby waliwo abaana bansinga obukulu era nabeeranga nabo gana maka g'abaana bonna. Nabalabirira why not tijja balabirira wadde bakulu bannange kubanga twenkana naye nja balabirira beera nabalabirira nga ate nalina muto nnyo. I've got injustice because it was really unfair for that little baby to be chased out of the daddy's home. This is a boy who has grown up from here, and it was really unfair for me as a woman and the baby to be chased out of home. So I just feel so happy that the boy is in the daddy's home and he's entitled to grow up in a decent home, especially in the parents' home. You talked about the relationship between the... Yes, this boy had bonded so much with the dad. I think Casey will share with him the audio I sent you, where the dad was talking about asking Allah to give him more years, at least 20, to see the boy
grow and see him through. So I feel so happy. I know even Sheikh now, he's happy for this day. We are seeing the relatives. The relatives, for me, I forgive them because they don't know what they are doing. They have where they were staying before. They should go back and stay there. This is a home where we live, me and my hubby and the boy and other children. So relatives, let them go back to their homes. You say they are going to look after those other children. Which children? Sheikh has no children. They're adults. They're not children. They're my age and above. Just no children, apart from that boy. Are you ready to live with your It's very okay. It's their home. It's their home. Haja, tell us about the rumor about Badru Ndaula that you met him. You go ask. Unfortunately, Sheikh is not around. You would have gone and asked him. I'm in the limelight. Follow me up. You know whether I'm married or I'm not. But I've been staying with my panther. It's what I can tell you. I'm not married anywhere.